Ettaka lingi bannange. Kale oba linene olikubira mu lunaku lumu. Ojja diryanga mmere bannange. Ne leero okamalawo. Kano tokamalawo leero. Saa 11 oba okamazeewo. Kano konna bannange oli musajja. Walidde n'ovuuta. Ekintu kiri kimu. Nywawo obutwa. Aleka kyewandikoze kyadde kyangu nnyo. Emiwula gy'osuula n'olya ensigo. Kati kati akakatiba kaddabo. Enule. Ono enule minse enule omuyimbi. Enule yasinga okubajja ku kyalo kyonna. Oba ku kibuga. Abajja ne keesi z'abafu. Oba abajja n'engoye. Nazo azibajja kuba kukomaga oba kubajja. Abajja embugo. Oli munya mutusibyeko omusajja mmwe. Ebyo tubigende mpola. Kati kano watandise ssaawa nga mmeka? 11 ez'ekiro. Ze watandise. Muli bammeeni, muli basajja. Olaba kano ogane togenda nakatuusaako lunaku. Ate oyo ekintu okitutte. Ettaka ndiraba kirabika lyajja. Kati ate naye wookaddamu ne kaba kiriya. Gwe yeekwatiramu. Isaac musima lumonde. Abasajja abo beeyagadde. Bako ebyo. Tolaba emimwa egisiiwuuse. Anti tewamuwadde ku ffene. Bannange. Kati amazzi ogajja wali ku taapu. Ku taapu eri na lupayipo. Ali Kasokoso. Ye mugaga wa kuno. Sooka olagirira abantu wa waasangibwa. Wanene ziro bwene Luweero. Kati ziro bweno Kasokoso ziro bwe. Awo ku masomero ga CU Church of Uganda. Ekyo ekikubo ekiri Katale. N'oyambuka Katini. Oyo ye mugaga woko. Banne mweyagadde. Kaakano nkalabe kali kiriya. Ate ndaba emmotoka ziyitawo kumukumu. Olusozi luli eri waggulu. Kyalo ky'abakozi. Kati oli yamaze ova ku ssomero. Yamala. Mukulu yogerako naffe wamala osoma. Wamala. Kirasi ki gye wakomamu? P5 gye wakomamu? P5 ne bakutiikira mu P5 mukikubye.